Abazungu okujja wano kituviriddeko nnyo okubonaabona, kubanga omuntu wa wano ayayaanira nnyo ekipya ekizze. Abazungu okujja wano batuleetera okusaanyizibwawo ebyobuwangwa byaffe. Waliwo enjawulo wakati w'ebyobuwangwa ebyobuwangwa n'ebyobutonde. Ebyobutonde bye tulabiramu Mukama Katonda, ebyobuwangwa biteekebwawo ffe, kyokka ebyobuwangwa ffe ffennyini tusobola okubiggyawo. Ebyobuwangwa buli lw'obiggyawo ebyobutonde nga byesekera. Ebyobutonde bye bitalabika, ebyobutonde bye bitudde mu bwembuyaga, ebyobuwangwa bye birabika. Ebyobuwangwa kye ki n'ebyobutonde kye ki? Ebyobutonde bye bikkira mu Bwakatonda. Ebyobuwangwa n'ebyobutonde bitambulira wamu, kyokka ku byonna kuliko ekisobola okuvaawo. Kyokka ku byonna gwe bwe weesiriwaza n'obako ky'ojjawo kwe kubeera omunkuseere mu maaso. Ebyobutonde tebikaayana oba Katonda takaayana. Okwesiriwaza kwo kuleetera Katonda okwesekera oba by'otalaba okwesekera, kubanga ebyokubonaabona kwo n'okukaaba tebirina kye bikosa bya butonde ebitalabika. Omuzungu bwe yajja wano n'atusanga nga tuweesa enkumbi, obwambe, muliro, biki bintu eby'enjawulo, tukomaga, twesiba amaliba. Amagezi gaffe nga gagenda gakula, buli kimu ng'era kijja kukula, era singa buli kimu kyakula, naye omuzungu n'atuleetera ebintu by'amangu. Bano abaddugavu abaali baweesa nga bwe beekuba engalo nga babonaabona nnyo, oli bwe yaleeta ekijiiko ate ng'oluusi owaayo ebiseera by'aba slave trade, biki ebintu eby'enjawulo, luusi owaddeyo ttaka, luusi okoze eki, nebakuleetera ebintu nga biringa by'ofunira ku bwereeri olw'obubuyabuya bw'abaatusooka. Baalaba nga bino bye baleese bya mangu, okwekuba engalo ne bakukomya, so nga mu kwekuba engalo mwe mwandivudde kati enkulaakulana singa gye tuliko. Abazungu baatulowoozesa nnyo nti tuli balangira, kubanga abalangira bulijjo kiranyizibwa nti balira ku kaliba, bakongojjebwa bukongojjebwa, nti ebirungi bibasanga awo. Mbu abalangira tebakola. Abazungu mu kujja wano beefuula abakopi, ate ffe ne batuwanika ne batufuula abalangira. Baaleetanga ekijiiko ekiwedde okukola, olugoye oluwedde okukola, ebintu eby'enjawulo ebiwedde okukola, enkumbi, embazzi, okutuyiyiza entambula. Babasanga ffe tulina engeri gye tuyiyaamu ebigaali kwe tutambulira. Kale nno ne tuva ku byaffe ne tulowooza nti tujja kufuna nga bya bwerere, naye nga baabanga batutambulira ku mutwe. Omuddugavu wa wano olina kumusuusuuta okumuggyako ekikye, era abaddugavu ba wano ebiseera ebisinga balinga bakazi. Bw'omulimbalimba ennyo n'omulimbalimba ennyo asobola n'okkuwa ettaka. Abakulu abatudde mu Missionaries Society bwe batuukanga ku bataka abamu oba n'abantu abamu abaalinanga ebibanja oba amataka amanene, okubasuusuuta n'okubaleetera ebyamajolobero okuva mu Bulaaya, bajjajjaffe nga baga nti nkuwadde awo yiika oba mayiro 3, n'olwekyo tewali bye baatuggyako ku mudumo gwa mmundu, bubuyabuya. Naye kiki ekituleetedde okubonaabona oba embeera eyo yatuviiramu ki? Ebyobutonde n'ebyobuwangwa byawufu naye nga bitambulira wamu. Ebyobuwangwa bye bitandikibwawo abantu,
era ng'ebyobuwangwa bibakuutirwa okubikuuma obutiribiri kubanga ebyobuwangwa gwe mulandira okumanya Mukama Katonda. Okugeza nti bw'onoozaala omwana okuzaalibwa kya butonde, okuzaalibwa kya butonde, okumuggyako olulera kya buwangwa. Okitegedde? Okumuggyako olulera kya buwangwa. Okusogola omwenge kya buwangwa. Okuweesa kya buwangwa. Okuzimba ennyumba mw'olina okufukamira okumanya eby'obutonde kya buwangwa. Okuzimba ennyumba n'oga nti bwe tunaakuŋŋaananga okumanyagana tunaafukamiranga muno era mwe tuneegattiranga okukoowoola Mukama Katonda bwe tunaamalanga okumanyagana. Ekyo kya buwangwa. Ebyensi birina obugattiro n'ebyobutonde bye tutalaba nti ye ebyobutonde bye biri waggulu ddala. Kyokka ate ebyobutonde bitugamba tulina okubimanya. Mu kubimanya tulina okukuuma obulombolombo n'ennono okuva ku lubereberye nga bwe twajjanga tukuumamu obulombolombo obutayawukana n'ekyo ekyaliwo. Olwaleero buli lw'okopperera ekintu ekipya oba odibizza ekikyo. Kyokka teriyo omuntu agenda kukuzaala mulala. Bw'oba ozaalibwa kitaawo ne nnyoko nga battulu amaaso gaabwe gaafa, beebo teriyo omulala agenda kuddamu kufulumya mu ndaayi era obeera weegaanye nze jjajjaawo entumbwe zange mwe wava. Buli lw'okopperera ekijja buli lw'otunuulira Abazungu n'enneeyisa zaabwe, ddamu amagezi agagoba enswera ku bbi nti bo enneeyisa zaabwe tezikwatagana na nneeyisa zo. Nti omukazi wa wano teyatambulanga ng'ayanguyiriza oba ng'asabuka oba teyalyanga ng'atudde ku ntebe, naye mwegombye nnyo enkola z'abali. Abazungu abakazi babeera mu mpale. Abazungu abakazi atambula asabuka busabusi oba siwomandekeyo speed, okutula n'asitama akatayi tekasala, okutambula nga yeekwakkula bwekwakkuzi, obutafukamira ng'abuuza, asobola n'okugwa sezaala we mu kifuba. Omwana asobola okuva eri nga mufumbo n'awa kitaawe kiisi. Kakati mu ate olwaleero bye bibanyumira olwaleero, obulombolombo n'obuwangwa oba tobusudde. Omukazi wa wano yafukamiranga obulungi n'abuuza bazadde be, n'abuuza abagenyi. Omukazi wa wano eyatuulanga obulungi ku lwaliiro. Bwe zibanga enjaliiro tezikyaliwo nga mubeera mu bibuga, mu Kampala luddawa, mu bibuga eby'enjawulo, era teekawo omukeeka wansi n'omusajja yeeyise nga bwe yali. Ate n'ebyobufuzi ebiseera ebisinga bisobola okukyusa obuwangwa n'ennono. Omukulembeze asobola okujja n'ateekawo omwenkanonkano. Abaffe azze mu maka ago n'akuteekako ekifuba. Omuntu wa wano kasita omuwaanawaana ng'ava ku kyabaddeko, abakazi bwe baabawaanawaana ku lw'obukulembeze ne bubawaanawaana nti abakazi kino kiri na kiri, nabo baasalawo kutambula batyo. Teri mukulembeze azze mu maka ago kuga nti weeyise bw'oti, naye ennono yeegamba ki? Kiki ekigenda okuddirira? Obuwangwa kye kintu ekivuunula eggwanga lyo, buli omu mu ggwanga lye. Obuwangwa kye kintu ekiva mu ggwanga, kigambo ekiva mu ggwanga. Obuwangwa bwaffe, obuwangwa bwaffe nti buli omu mu ggwanga lye okuva emabega azze yeeyisa atya. Azze yeeyisa atya yennono, okunonooza ekyo ekyaliwo n'okukikuuma obutiribiri okulabika nti tetukivaako. Obulombolombo nti eby'omunda n'obukwakkulizo bwabyo, buli ggwanga lirina ebyama byalyo.
bw'onoogenda eri nga omutabani bw'aba wasaseza alamala kwegatta ku mukazi we ku mukamwana, ebyo bya bulombolombo bya ggwanga eryo. N'ogende walala oba mu Western mulimuko obuwangawanga obumu nga omukazi okumutwala okufumbira bamusiba akatambala ku maaso ng'akabonero akalaga nti aleme kulaba kkubo limututte, aleme kunobanga. Abo nabo ebyama mu ggwanga lyabwe. Ate n'osangayo eggwanga erimu kati nga wano nga bwe gubeera mukolo gwa kwanjula, omutabani azze mu maaso ga taata tasobola kuwa sipiiki ku mukolo, bamwogerera bwogerezi. Era babakuumanga nnyo okweyisa nga ab'ensonyi, nga n'emmere tagirya nga akwakkula nkwakkule waakiri alekakokko. Ate n'ogenda mu mawanga amalala nga omutabani bw'ajja okwanjula omukazi asobola okuwa sipiiki. Obwo nno bwe bulombolombo, okukuuma ennono kw'ebyo ebyaliwo n'okukuuma obulombolombo ezimu ku nsonga ez'omunda ezikwatagana mu ggwanga lyammwe, obuteweebula n'obuteeswaza. Ebyobuwangwa birina okukuumibwa obutiribiri. Ebyobuwangwa abantu ffe tubiteekawo ate tusobola okubiggyawo. Buli tubijjawo tabbu ebeeze n'okubonaabona. Bw'oba nga okimanyi bulungi nti bwe weebaka osobola okulaba omuti nga guyimiriddemu omusajja. Bwe weebaka osobola okulaba omuti nga gulimu omukazi. Bwe weebaka osobola okulaba omuti buli budde ng'olabawo omuntu. N'ofuna amagezi agagoba enswera ku bino ga nti omuti guno guteekwa okuba gulimu amaanyi, nja kufukamirangawo. Ate nkya ne muteesa mugutemewo muba mutegeera. Ebyobufuzi birina okuteesanga n'abantu b'ensi. Oba ebyobufuzi bwa zi gavumenti okuwuliziganya n'abantu b'ensi, gavumenti ne ziyambako abantu b'ensi okukuuma ebyabwe. Oluguudo ne bwe lunaaba lunaayita mu kitundu ekimu nga waliwo omuti, abantu b'owansi bagufukamirako, ekintu kyangu nnyo okuteekawo ekkoona. Okitegedde? N'abantu b'ensi ne bataggibwako ddembe lyabwe ab'owansi. Omuti gusobola okubeera mu kitundu nga abantu b'ekitundu ekyo bwe beebaka balabirawo ensonga ekwatagana ku by'obutonde oba ku by'obutalabika oba eby'obwembuyaga, oba bayina amaanyi ge balaba mu muti omwo. Oli buli lwe yeebaka alabamu omusajja oba omukazi oba alabamu ebintu by'enjawulo ebitali bibi. Muti teguli muddogo wabula waliwo amaanyi agakkira mu muti ogwo, abantu ab'enjawulo nga bagalaba. Munnabyabufuzi n'ava eri oba omuntu yenna ow'ekkalaamu oba omuntu yenna ow'amakooti n'atuuka ku muti ogwo ng'alaba nga bano abeekonga, nze nga nti wabeera wabuzeewo empuliziganya wakati w'abantu ba bulijjo n'abantu bano abasomyeko. Abantu abasomyeko bw'alaba nga ali mu mmotoka nga mpanvu, essuuti biki, abeera mu zi woofiisi. Abantu bano abakeera okulima tababaliramu ddala magezi era tebasobola kuteesa. Omuntu asomyeko y'abeera omugezi era batasuubira nti waliwo abasobola okumuwakanya n'okuleeta ebiteeso eby'omulamwa. N'olwekyo zi gavumenti zaffe oba ab'ebyobufuzi bandibadde bawuliziganyanga nnyo n'abantu bano ab'awansi oba abantu ba bulijjo. Ebyobuwangwa Katonda tagenda kugamba nti tobijjaawo, wabula yakulekera amagezi. Bw'omala okumanya nti ebyobuwangwa gwe mulandira, nina okubikuuma obutiribiri era n'okubisomesa abaana n'abazzukulu abalijja. Ye Katonda ng'akuteekako abiri, kubanga ebyobuwangwa bw'ona obijjawo ne Katonda ojja kuba tokyamutegedde, ojja kuba ofuuse kireebereebe. Emiti egy'enjawulo mugiraba, n'enjazi ez'enjawulo n'ensozi ez'enjawulo. Abantu bangi balina ebyenjawulo bye balaba nga beebasa oluusi n'okwolesebwa. Naye ate n'ojja osanga nga ekifo ekyo oba omugagga n'ava eri najja n'aga nti ngenda ku kisenda, ngenda kweta tulakita. Oluusi omuntu omu n'ava mu mmwe n'agenda n'atunda ekifo ekyo, naye ng'ati naawe azze okugulawo olaba nti abantu bakuŋŋaanirawo. Ebyobuwangwa mu kubijjawo tewali agenda kukugambako, wabula kigenda kukuviiramu kubonaabona. Omugagga oyo asobola okusiikuula olumbe eri ezzadde lye lirimuvaamu.
abagagga bangi nnyo wano abakaaba ku lw'abaana baabwe n'osanga omugagga ng'alina ensimbi nnyingi naye ezzadde lye nga limukaabya. Oyinza okusanga omugagga ng'alina ekkolero wali, alina ekkolero wali, alina edduuka wali, alina diwe ennene nnyo eringa supermarket. Ogenda okutunuulira abaana be nga baayonooneka, ayinamu omwana omu ategeera, abalala bonna babuyabuya, talina ne bayinza kuleka mirimu. Abagagga temutera balaba bwe batyo. Abagagga abasinga bwe bafuna ssente bayita bwe bandikomye. Omugagga asanga ekifo nga kibadde kifukamirwamu abantu olw'okuba babeera mu ngoye ziddugala nga baavu bya ku byalo. Tabakkiriza kuteesa, tawuliriza, yaafa kimunguzaawo, olumuguzaawo ng'ayita tractor, asinzira we mu ofiisi n'alagira ekifo ekyo kisendebwe. Olusendebwa ng'ateekako ekizimbe. Abagagga abasinga tebamanyi byama biri mu butalabika. Lwaki? Abagagga abasinga abamu abaana baabwe boonoonefu. Waliwo abagagga abatasobola kufa ne baleka n'abaana baabwe emirimu nga nabo baasoberwa, baabasukkako. Okitegedde? Kale omuntu olwafuna ssente zimutuma ekirala, oluusi n'okwerabira oba kwewussa oba kwerabira nenduza kwewussa, okwefuula atamanyi ekyo naye ng'ataasobola okuba akimanyi, kuba omuntu yenna bw'akulaba n'obwongo. Ebyobuwangwa byaffe tubikuume, tukuume ennyambala, tukuume butya bwe twayambalanga, tukuume ennyumba z'abajjajjaffe ezaaliwo. Obulombolombo n'ennono, ennono kwe kunonoza ekyo ekyaliwo, obulombolombo kwe kugoberera ekyo n'okukikkaatiriza n'ebyama byakyo eby'omunda. Buli omu mu ggwanga lye bwe buwangwa, ebyobuwangwa byaffe. Tukuume ebyobuwangwa yennyaffe. Bwe tubanga bulijjo tuzze tukimanyi nti buli nnyumba yabanga n'essinzizo oba ennyumba omwafukamirwanga bajjajjammwe. Lwaki ku mulembe guno mugiwakanya? Ate nga bakugaa nti abaaliwo luli baalinanga enzikiriziganya n'okutabaganira awamu. Lwaki? Nti baabanga n'ennyumba yaabwe ku luggya eyabakuŋŋaanyanga mu ngeri y'okumanyagana. Olwaleero abantu bateekateeka okumanyagana naye bakuteekamu ssente n'okugulirira. Okitegedde? Kubanga okumanyagana bateekateeka, waliwo ente, ebyokulya biki, era ne bayimbirira nnyo abantu. Temulekaayo abaana mwenna mujje. Naye abantu olwaleero balinganga nseenene. Munaamanyagana mutya ng'ennyumba yammwe ey'ekika oba ekiggwa kyaggyibwawo? Era kiva ku ki? Okwerumaaluma. Okwerumaaluma kiva ku lugero lugamba nti oba ssebukoko buto oba ssebusiru bwa njoka. Ndowooza ssebusiru bwa njoka. Olugero olwo abantu tulina okuddayo ne tubeera kimu ng'abedda bwe baali abaatusooka. Era muwulira ne gye buli eno nti twabanga n'ekiggwa, wabangawo ekiggwa ate kati mwe mubirwanyisa bijjawo. Omuzungu mu kujja wano mu kuleeta eddiini, eddiini yagireeta mu ngeri y'okutufugirako. Eddiini yajjanga kya bufuzi wabula ekitali kya buwaze, wabula eddiini yajjira mu kintu ekituddemu amagezi amawanvu era ekyamala okuseetingibwa. Abazungu bamala okumanya nti tusinza bwe tuti, ekitali kikyamu kuba bo abazungu bwe basinza buwangwa bwabwe. Bamala okumanya nti tusinza bwe tuti, baatuula bakagezi munnyo abawererako ddala era nekintu ne bakiteekamu ssente. Era mu bo ne muvaamu abamu abalina okugenda mu ntabaalo. Eddiini olubereberye yasooka kubeera ya ntabaalo, okutabaala mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola ensi eno. Era nga abatabadde babeera bagobererwa n'okuteekebwamu ensimbi n'obutasanga buzibu mu makubo n'ebibira, kubanga ensi edda yali ya bibira, nga bw'otalinnya nnyonyi olina kuyita mu bibira ne ku mazzi ku gayanja aganene bwe gatyo. Zaabanga ntabaalo nga bagobererwa era nga balina obukuumi era nga baweebwa n'emmundu ezibawerekera okusobola okusaasaana ensi eno. Bwe mumala okukizuula nti tusinza bwe tuti Mukama Katonda, ne batandika okunoonyereza buli bitundu ebirimu abantu ab'enjawulo, Abafirika, abaki, era buli kibiina kye baasanganga bakitegeezanga ebirungi ebiri mu ddiini. Era buli we baava nga baateekangawo oluwaanyi oba omulamula oba okusimbawo omuti oba okusimbawo ejjinja, awo wabanga wafuuse waabwe. Buli we baatuukanga ne bamatiza baga nti ffe balungi,
bye tulese bye birungi ate bye tulese biriko n'ebirabo. Olazza kuletedde ekintu alese n'essaati asanze weesiba maliba. Oyinza obutava ku kyoliko. Omuddugavu wa wano ku mulimba olooza olwawo. Omuddugavu wa wano ayagala nnyo okumutendereza n'okumuwaanawaana n'okumusuutiriza. Emmundu gye bayita magezi g'Abaganda kituufu ekolebwa wano. Kasito wano muganda wa wano ebyokkola bagenda bivaako. Omuganda wa wano ayagala bintu bya kakiika. Olaba n'omuzigo ogukolebwa Abanyankole bagamba omuzigo muganda. Olaba ente enyirira baga nti ente eyo ŋŋanda ate ng'ente yavudde Kalamojja, ente yavudde Mwankole, ente esagala nti eyo nte ŋŋanda, ente ebereze nti ente nnyolo. Omuganda wa wano okumuyisaamu amaaso wabanga tojja mujjamu bibye. Omuganda wa wano okumuwaanawaana olwo ebibyo abeera ajja bikuwa. Era omuganda wa wano yagabira ddala ettaka erisingira ddala obusava n'asigaza ettaka eritaliimu nsa. Abakulu b'amataka abasinga baasigaza bbalibbali amataka g'oku mwanju baagagabira Abazungu olw'olusuutirizo n'ebyo bye baafunira ku mukeeka. Ebyobuwangwa byaffe tulina okubikuuma obutiribiri. Abaana bawala balina okumanya butya bwe balina okweyisa. Tebalina kkoppa by'Abazungu, si byaffe wano. Balina okukuuma ennyambala, balina okukuuma entambula, okwewumbangako ng'omuwala atambula, obutasabuka, obuteekwa kkula, omuwala ng'atambula, okutuula obulungi ng'alya n'abazadde okukuza abaana obulungi, okutuulanga awaka wansi, obutabamanyiiza ntebe. Ebintu byonna n'ebize bikoppebwa dining biki sitting room zino ntebe z'abagenyi zino mmeeza kuliirwako nosanga abaana bonna nga beewanise taata maama n'abaana bonna beewanise ku ntebe waggulu, buli omu akutte ebijiiko ne fooko babiwanyisa bwe balya. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo. Enkola eyo y'Abazungu. Kiki ekigisaako omukazi obukazi bwe n'ekigisaako omwana obwana bwe. Ebyobuwangwa tugenda bikuuma tutya ate ng'ebyobuwangwa gwe mulandira. Babuusebuuse n'ebipya tugenda kukola tutya abantu abaliwo olwaleero n'abaana abagenda okuddawo. Ensi egenda kuddayo efuuka omuwawa. Mu kimuyitanga ekyokulaakulana naye abantu bakaaba mu magezi. Amasomero gajjuzza abaana era muweerera nnyo. Naye ate abazadde bagenda okuwunzika nga waliwo ekyekwese mu butalabika nga kiwakanya ekyo kye bakola. Abazadde bafungizza batunze ebibanja okulabika nti baweerera abaana era amasomero gonna gajjudde. Naye genda ng'olondoola abaana abo abasinga tebalina mirimu. Abamu kubeetereza, abamu kubakuuma ebyabwe emirimu bo olufuluma ng'agufuna. Naye abasinga obungi olufuluma bw'ati ng'ensi emutandika atandika okuloota kino ng'aloota kiri ng'aloota kino ng'aloota kiri. So ng'ekkalaamu yagikwata diguli agiyina certificate zonna azirina. Naye n'abulwa omulimu. Abamu ne basalawo ne bagenda ku byeyo ne bafuddamu okufugibwa nga ba slave trade. Abaana abasinga bali mu biyumba by'Abawarabu, abaana abasinga balina ziddiguli. Tolooza nti babajja ku mmimbi. Abaana abasinga olwafuluma ne banoonyako emirimu ne gibula olw'okuba bagezigezi. Ne banoonya amagezi engeri gye basobola okubuukamu. Weewaawo nti mu biyumba waliyo n'abatasomye. Naye nga abasinga gye bali nga baziddiguli baasoma. Abaana abasinga okwetunda mu Bulaaya abamu baziddiguli. Kivudde ku ki eggwanga lyaffe okubeera nga teririimu nsa? Era kivudde ku ki okubanga eggwanga lyaffe si lya bbeeyi? Kivudde ku ki abaana okumaliriza okusoma ne balemerera okutondawo emirimu nga bo ku bwongo bwabwe nti emirandira twagisaanyaawo? Abamu ku baali batandiseewo okuweesa n'emirimu egy'enjawulo egy'omu mutwe. Abazungu bwe bajja twabeegaana ne tubuukabuuka n'eby'Abazungu. Obutamanya abantu tulina okufuna okumanya n'okutegeera okusobola okumanya ekiri mu butalabika. Ebyobuwangwa muli baddembe okubiggyawo singa mubeera babuyabuya. Ebyobuwangwa muli baddembe okubikuuma singa obeera omanyi nti bikwataganye ne Katonda. Ebyobuwangwa ne Katonda n'obwakatonda birina enjawulo. Kyokka ebyobuwangwa gwe mulandira ogukumanyisa obwakatonda. Enjazi eziri mu nsozi ez'enjawulo zisaanyiziddwawo, emiti eminene gisaanyiziddwawo, enzizi ez'enkoma zisaanyiziddwawo, ebintu byonna bikwekeddwa. Enzizi bazizimbako emidumu, ezimu ziziikibwa ne bateekawo ebizimbe ne balowooza okubunyisa amazzi aga ttapu ne batawa nzizi zino ezimu ekitiibwa. Ezimu enzizi ez'omu byalo
abantu ab'amakooti bwe bajja nga bateesa nti olwo oluzi tuluzibe lujja kutta abaana okuva edda nedda emyaka gyonna abafudde olw'oluzi olwo obalaba meka? Lwaki abantu b'ebyalo mukkiriza abantu b'amakooti okujja abantu abayigirize mwe gye muyita enkulaakulana ne babagamba nti kati omulembe gukyuse nnyo oluzi luno olujja kutta abaana kyetulabye buno bulagajjavu kuba terubalira lusaanikireko tuleete omusenyu ne seminti tuluzimbeko ekikoofiira waggulu tulusenerenga mu ttaapu ate ng'oluzi oluli abaluyita lwa Nnaalongo eri enzizi ezimu nga mu ttuntu mwazisangangako emisoto oluusi ne gibula oluusi abantu ab'enjawulo era nga bagga nti awo waliwo omusambu ogunaabirawo oba ogubeerawo n'osanga omuti oguliko nga bagusazeewo n'osanga oluzi nga baluzimbyeko kiseminti. Mwe mulowooza waliwo ebyobutonde ebigenda bakwata ku mikono bigambe tukola kino? Obusiru bwo bujja kuleetera ebyobutalabika okudda wali byesekeri. Ebyobutondi bidda wali ne bitusekera ne bitulekera ensi tulanagane nayo. Ate bwe tugira nga tugenda mu makyaki omuntu ku nsi yatondebwa ng'omukisa gwonna gwakkolerera muddeyo ku lubereberye. Omusajja alina kutuuyana okufuna ekyokulya, omukazi alina okuyita mu bulumi okufuna ezzadde. Oyinza okugenda mu kyaki ne bagamba nti omukisa gwa Mukama gugwo ndaba gujja gutoole. Kituufu bwe kyali era bwe kiri era bwe kiriba. Omukisa gwa Mukama gugwo gutoole. Mwerabidde nti buli muntu aseka zawuwe. Gulakyo tula wansi n'olowooza nti omuntu okubeera obulungi alina kukola. Olina okukozesa omutwe ng'ate bw'okuumirako ebyo ebyaliwo. Mukuume ebintu by'obujjajja mmwe, mukuume ennono zammwe. Mulekeraawo okusoma Oluzungu ate mukyawe Oluganda. Mulekeraawo okukubira abaana olulimi. Leka kukyaya mwana lulimi lwe. Omusomesa alina okuba nga mukugu mu ssomero eryo. Alina okuba nga talesezza mwana lulimi lwe ate ng'alina obukugu obusobola omusomesa Oluzungu. Kubanga Oluzungu si kibi oddusoma kubanga lututeerawo obugattiro wakati waffe n'amawanga amalala n'okugunjawo emikwano egy'enjawulo okuseeyalinga n'abalala. Olulimi lw'otamanyi n'olusoma naye ng'omwana tomukubidde lulimi lwe. Ennimi mugenda zikyusakyusa oluusi mukyusekyuse ne mu ngero ezaaliwo. Ebyobuwangwa mugenda bifuula eby'omulembe. Mugenda kutuuka okuseresa amasabo amategula mugambe nti omulembe guzze eno nkyukakyuka eno nkulaakulana ne bajjajja balina okukulaakulana. Jjajjawo nga tannabakuwa bubaka kagamba nti naffe tulina enkulaakulana. Lwaki omukulaakulanya? Essubi bwe liba lyakendeera nga muyina ennyumba ya lubaale ku kika musooke mugisereke n'essubi waggulu mulyoke musembyeyo ebbaati. Temukuba bbaati lyokka kubanga si kya buwangwa bwaffe tekyaliwo. Sooka osooseeko ekyobuwangwa kyo. Okitegedde? Ennyumba oba ogizimbisizza amataffaali munda gisiige lufuufu. Leka gikola mutiribona munda ogisiige langi ogiteekemu ebimasamasa oteekemu n'amasannyalaze. Ebyobuwangwa eby'ennono b'obikuumye okukuuma eby'edda. Lwaki mu museum bw'ogenda ne bagamba nti eyo y'enkumbi y'abajjajjaffe gye baali misanga? Lwaki tebateekawo nkumbi ya leero? Lwaki bageza kukulaga eby'edda ebyaliwo? Mulooza byadiba. Bwe guba nga mulembe nga gukulaakulanye lwaki Lubaale akyasaba engatto z'omuti ez'omukalabanda? Lwaki ye Lubaale tavaayo n'agamba nti omulembe gukyuse ngulira kanvaasi oba ngulira engatto y'eddiba? Lwaki Lubaale asigala asaba engatto y'omukalabanda? Kale nno ebintu ebisinga obungi tulina kutula butuzi ku buliri ne tulowooza. Essubi likendedde ensi yonna bagirimye. Ekyo kiwulirwa. Naye g'amabaala gajjawo essubi okuggyako okuwuddiisa Lubaale n'okweganya. Tutuukirize ennono z'abajjajjaffe tusobole okuwangaala. Obulombolombo n'obuwangwa bwaffe buli omu mu ggwanga lye tukuume ebyo ebyaliwo. Lwaki ebbaala ziyina ennyumba z'essubi era lwaki mmwe bantu mmwe mugenda ku mabaala ne mutuula mu buyumba bw'obusiisira ne mutendereza ekifo ekyo nga bwe kinyuma okutuulamu bwe kirina akawewo? Ekifo ekyo kirina obulamu era kinyuma okutuulamu. Ki ekifo kyonna kinsanyudde? Tujja kudda n'olulala mukyala nti kale mwami ate gwe otuka okuzimba ennyumba y'abajjajja be yennono ogikubeko ebbaati eryereere. Essubi bwe liba lyabula nga tulina na ssente zigula ssubi
funa essubi ettonotono zimba ennyumba y'abajjajjabo gisooseeko essubi sereka emirundi 2 teekako essubi waggulu ku bebbaati teri kigaana naye leka ate kwezunguwaza nnyo tuleme kuppa leka nnyumba gikubako tegula leka nnyumba gikubako baati lyereere naye ng'ate okimanyidde ddala bulungi nti ennono kwe kunonooza kyekyaliwo ekitegeeza ebintu ebimu tubyogera naye nga tetubigoberera oli waga nti olina okugoberera ennono z'abajjajja abo bategeeza ki kitegeeza ebigambo ebimu tubyogeramu wawa buli omu mu ggwanga lye ennyumba y'abajjajjabo yatambulanga etya ennono n'obulombolombo bigobererwa obulombolombo bye by'omunda bwe buziina bwammwe bw'omunda ennono kwe kunonooza okunonooza okujjako ng'ekigambo nnono temukiwa kitiibwa era ng'ennono ekigambo nnono mukitegeera kifuula nnenge ennono kitegeeza ennono enonoozebwa okunonooza ekyo ekyaliwo tujja tukikuuma butiribiri okutuuka olwaleero ati tukisomesa omwana n'omuzzukulu ennono emisambwa gyo gyabagambyeko nti tulima nti tuli mu nkulaakulana bw'oba ozimbye ennyumba y'abajjajjabe ey'ekikoba ekiggwa ky'ekika eno ebweru weekonge nga bw'oyagala teekako olubalaza oba okubye ka pulasita wazimbye ekisenge ky'amataffaali munda samba obudongo nga bulimu olufuufu teekamu obusa maala munda ennyumba gimaale essubi lyakendera tojja kusereka buli mwaka giserekeko essubi erisooka kungulu teekako ebbaati munda maala obusa wansi ne waggulu akati oyinza okugaa nti lubaale wankulaakulana kakati ekibabagise muli kiki muddire payipu musimbe buno obuntu obubeera ku bikomero obuuma muddire mu kifo ky'emmuli mufune buno obuuma bw'abaweredingi bwe bateeka ku bikomera waggulu oba ku masomero ebbali ku bikomera obwo obuuma bwe bakola obubanga obutimba obeera ku bikomera by'abagagga bwe muba mukozesa ng'emmuli nti kubanga mwekwasa nti ensi eddukira ku sipiidi ya yiriyiri tuyina naffe okukyusa lubaale n'akulaakulana lwaki emmuli mukyazibaga lwaki mukyateeka emikalabanda mu lubaale era lwaki lubaale bw'asaba enkumbi eŋŋanda ogiwaayo era n'onoonya akasimo lwaki togamba nti guno omulembe mulala n'oleeta enkumbi eyaffe gye tulimisa abazungu gye baaleeta kyapankoko kale ebintu ebimu tuleme kuseseetuka tukoleko ekisoboka ekiganye tukiyiiye naye ng'era oyiyiza mu nnono bw'oba wakusereka kasubi y'abajjajjabo leka kuba baati plain oneekwasa nti essubi teririiyo ate ng'ab'ebbaala bo balifuna ye bagambyeko ndi gisereko ogiggumize funa essente entonotono zimusobola mugende muguli essubi ettonotono musooke mujaalirireko essubi abamu nno beekwasizawo abamu bwafunayo obusubi obuyolenga 3 n'alyoka abuteeka munda ebyo si byebyo lwaki ow'ebbaala yaafuna essubi nawe funayo essubi ettonotono yalirira ennyumba yonna ebune nga tolaba ku bbaati waggulu litekeko olisibe waggulu ku bebbaati abazungu okujja wano baatukyamya obwongo tweyaniriza eddiini ne tulooza nti gye tujja okujjamu emirembe eddiini wano ewaffe tusoma byawandiikibwa eri ewabwe basoma live kubanga bw'oŋŋamba nti obuwarabu bwava mu Mekka eyo bwe wati ondowooza nange simanyiyo bulungi abawarabu eri bo babeera ku kinyusi kyennyini ku kitebe kyennyini bwe buwangwa bw'ensi eyo ebitundu ebisigadde bubuyabuya okitegedde akati mu Roma oba mu Vatican eddiini gye yava abo bo baddembe okusinza kubanga yensinza yaayo byebyobuwango byayo bayudaaya baki kyokka eno eddiini eriyo nga kibiina ekigatta eddiini okugifuulako okugigattaganya n'Abavaticaani kwe kuba nti waliwo ekitabo eno mwe muli ku mpapula eno mwe muli ku bitabo
era Vatican basinza kyo kyennyini ekirina amaanyi mu nsi eyo. Buli ggwanga lirina eddiini engeri gye lyasinzangamu ddiini eyaamu oba engeri gye lyamanyangamu Mukama Katonda. Ekyokubeera omwavu tekitegeeza kujja kunfugira wange. Weewaawo eddiini engeri gye baagisomesaamu simbi, kubanga eddiini etugaana okutta, erina amateeka gaayo okusinziira eri gye yava. Eddiini ya buntu bulamu, tesomesa bubi, era sisobola kugamba nti kyesittazo, nedda. Eddiini simbi, eddiini nnungi, era bw'oba ng'ogisaba kati nga bw'eriwo si kibi, naye obuwangwa bwo obuliko, obuwangwa bwo obw'ekitiibwa, eddiini yakutwala wenna neekumalamu. Ekyo kye tuliko, obuwangwa bwo, ensinza ye ey'ennono kituufu gy'oliko. Ebikopperero n'omalako nabyo. Abantu nno bangi basomye era abantu bangi basaala, bantu bangi babeera mu makyaki eyo biki. Naye kati ffe abatudde mu nnono ffe tubalaba, bantu batuuka ne bakkiriza. Oyinaga nti nze n'ebyokusaala mutuufu natuuka ne mbivaako. Owanenga nti ne Katonda taliiyo. Katonda gy'ali naye wabuukira. Watya kitaawo ne nnyoko. Atalitya kitaawo ne nnyina talimmanya kubanga ly'ekkubo amagezi bwe gasookera. Bwe mpadde obwa Katonda ow'oku nsi okimanyimu amakulu. Sooka omanye kitaawo ne nnyoko, sooka omanye ekaawo, olyoke obukebuke n'ebirala nga todaba kkoppa biri. Sooka oyagale ebibyo, sooka omanye ebibyo, kuba gwe mpadde obwa Katonda ow'oku nsi. Kituufu bakatonda bali babiri, ate eddiini ekugamba Katonda ali omu. Allah tagattikibwako kirala. Allah subhanahu wa ta'ala tagattikibwako kirala, ali omu kituufu. Ate omuzadde Katonda wa wano ku nsi yatya. Omuzadde mwe muva ekintu lubaale. Omuzadde kwe kutandikirwa ekintu, obuwangwa bwe n'ennono n'obulombolombo. Omuzadde ebyo by'ogunjizzaawo, oli wadde mbobbisaanyawo bobbikuuma. Bw'obikuuma kwe kusigala ng'omanyi Mukama Katonda wo. Bw'obisaanyaawo kwe kubeera nti ofuuse kireebereebe, kubanga ne byosoma byennyini si bibyo baabireeta buleesi. Amadiini si mabi, tegayigiriza bubi, era amadiini gasomesa ku Katonda, tegakusomesa kutta muntu munno. Abasiraamu, abasodokisi, abakristaayo, abakatuliki si mabi amadiini kuba tegasomesa kutta, gasomesa abantu kweyisa bulungi. Naye buli lwokyawo ebibyo oba osigadde kireebereebe, kuba n'amadiini by'osabamu bibeera bya bweriri. Teri Katonda ajja kukumanya nga towadde kitaawo ne nnyoko kitiibwa. Gwe weezaala, gw'oyagala kubeera mu nsi bw'omu nga kati k'ekibiriiti, gw'olowooza nti bali bapasita oba abafaaza bagenda kukera enkya bafuuke bazadde bo. Gw'oyinza okubuuka muzaddewo n'opala n'omuntu, muzaddewo n'asigala ng'akusabira birungi. Era muzaddewo asigala ku kinyiizo n'agamba kale bwe mba nga nze muzaala nanneegaana, agende n'ensi yalimanya. Okitegedde? Kati kyekikookolo kye tuliko. Lubaale yatusibira ekikookolo, mulina okumanya ennono zammwe. Bino ebintu tebyetaaga bbakaka, wabula bino ebintu byetaaga kutuula wansi buli muntu sekinnoomu n'olowooza n'omanya nti ebitabo kati wano ffe tuli ku bikwate. Abali madiini wano bali ku bikwate. Kitegedde? Pawulo omutume n'ebbaluwa gye yawandiikira ab'egindi, mwana n'omuzzukulu lyalijja kyalijja okusomako. Ebyobutonde tebibeera mu bitabo. Okitegedde? Ebyobutonde si bya bitabo, ate ebyobutonde tebabikoppa. Nakyo olaba nti abedda bawandiikanga ku mazzi, bawandiikanga ku mayinja, enjazi zitatambula. Si bitabo. Buli lwowandiika ebitabo oba ofuuse mukozi wa ssente. Okwogerako ebyo ebyaliwo ebyafaayo eby'ennono, wano nno mu buwangwa bwaffe ebintu ebyo tebiriiwo, okuggyako ng'oyagadde osobola okuwandiika essaala. Noga nti mubuwangwa n'ennono nsinza bwe nti n'owandiika essaala abantu engeri gye basobola okwegayiriramu. Naye emisambwa tebagikubako katabo. Tosobola kunnyonnyola Mukasa n'owandiika akatabo akoogera ku Mukasa, kubanga Mukasa akyukakyuka buli budde. Olwaleero ojja kuwandiika ebintu ng'olaba bituufu, ate enkya bibeere bya Swakaba. Mukasa ajje nga akyuse, ajjidde mu langi ndala. Emisambwa, amayembe amu n'emizimu tebikubwa mu bitabo. Wabula ate essaala zo abantu basobola okuziwandiikako. Abantu ne bamanya engeri tusobola kwegayirira tutya. Okitegedde? Kati ze essaala kya buwangwa. Ate ebyemisambwa bya butonde.
ebya Katonda bikka byokka. Ebya Katonda tufuna okumanya n'okutegeera buli muntu waali singa obeera otidde ennonozo. Abantu baloota, abantu bafuna okumanya n'okutegeera, abantu boolesebwa, abantu bakuba amavi ne babawa okumanya n'okutegeera. So si bya mu bitabo, era ebyobutonde byawufu nnyo n'ebyebitabo. Ebyebitabo by'ebyobuwangwa, ebyebitabo by'ebintu ebisobola okutunuulirwa ne bagaa nti omuti guli oguli wali nti ye gwaffe kyabuwangwa, omuti ogwo gutuddemu lubaale gundi era tugufukamiringako tugukubeko amavi. Kati ge madiini, eddiini zikulaga ba Samweri ne zikulaga abayonaani biki mu bitabo ne baga nti ekitabo ekyo kiwangadde emyaka 3,000 kyogera ku bayonaani. Omwana aliwo olwaleero osoma by'otategeera ate tebibeera live. Ebyobuwangwa biri live. Ensinza yammwe buli omu mu ggwanga lye eri live, kuba emyoyo weegiri myetegefu okwogera naawe okkulambikira. Ab'amadiini bwe bakiraba Abazungu ne baga nti ago masitaani ge gabalinnya ku mitwe. Okitegedde? Kyokka nga naawe obuliddwamu amagezi agagoba enswera kubbi, kuba omuzimu gwa kitaawo gusobola okujja ne gwogera ku kikwatagana ku bibanja bye nga bwe byali, n'agamba ne mubikuume temubitunda. Omuzimu gwa kitammwe gusobola okujja ne gubaga nti bwe nafa nina omwana gwe naleka sibalaze, nina omwana gwe nazaala egindi. Kakati ate kitaawo akomyewo, oyinza okukwata omuggo n'omugoba. Akoze kibi ki? Alina omuntu gwasse okwogera kikyamu? Jjajjawo asobola okudda n'abawabula n'abaga nti oyo omwana mu kika alimu si wa musaayi guno, omwana oyo alina kitaawe tazaalibwa muno, n'awabulira ne mumanya ekituufu. Kibi okwogera n'emyoyo gyammwe gy'ekika kyammwe kirimu sitaani, kikyamu. Lwaki baakuteeka katambala ku maaso ne bakulowoozesa nti byolaba byogera ye sitaani? Sitaani kye ki? Empewo z'ekika kye ki? Sitaani gye myoyo gitutumwa okukola ebibi, sitaani gye myoyo gyakolimirwa. Kyokka ate empewo z'ekika ziva mu ffe ffennyini, zisimbye mu ffe emirandira. Empewo ekukwata ggwe ng'omuntu pasono, ekintu ky'ozaalibwa nakyo ky'otagenda keera nkya ne weegaana, era ekintu kigenda okuwa okumanya n'okutegeera enkya omanye butya bw'osobola okutambuzaamu obulamu bwo, okuwolesebwa n'okufuna endooto ez'enjawulo, era okuva edda abaloosi baabangawo n'abavuunuzi b'ebirooto. Olwaliro temusobola kutuula ne mumanya ekikyaliwo nga ne mu Bazungu abaloosi baaliyo. Abazungu okutandika ensi eno mulowooza si kukuuma byabwe naffe okusobola okutufugiramu. Mugamba mwenunula, kituufu mwenunula abaddugavu ba wano? Mukoze mutya okwenunulira ddala? Mukoze mutya okukola ebintu bya jjajjammwe bye baakola? Tukoze tutya abaana okufulumanga e Makerere nga balinamu amagezi agagoba enswera ku bbi? Tukoze tutya abaana okufulumanga ku zi yunivasity ez'enjawulo ne batandikawo emirimu gy'omutwe ate ne gikulaakulana? Abaana tebalinamu wadde ettonde ly'amagezi. Abaana bali Makerere basoma wano, oluzungu lwe luzungu balulya. Balulya okufa obufi, balusinga ne bannyinirwo. Naye bw'omugamba nti dda mu kyalo yeewo omulimu gw'omuntu tasobola. Buli kintu kyonna ayagala kulya nga mulangira, kuba kiriwo ku mulembe gw'abajjajjaffe batulowozesa nti tuli balangira, ne tuva ku ebyo byatutuuyanyanga ne twagala eby'obwereere. Olaba twawaayo n'abaana baffe ba slave trade, tufune ebyobugagga, tufune ebyamajolobero. Njagala ombuulira abaana abali Makerere wano ng'asobola okudda eno n'atandikawo ebintu okuweesa bintu eby'enjawulo. Abaana muna tebaggweredde ku byeyo, tebali mu kukola buddu naye nga babonaabona nnyo mu kusoma. Okukyawa empewo olowooza abantu banamalako n'ensi? Olowooza omuzungu yatwagala? Ate ng'olwalira amadiini gali ku mataka amanene, fe abantu bannansi tuli bankuseere naye nga amataka ago gatuddeko bintu by'Abazungu abajja wano abatuteekako amagezi amangi ennyo obwongo bwaffe ne babunafuya ne batutwalira mu nkwawa. Omanye ekintu kye bayita okuteekako erinnya eryokubiri litali liryo. Omanye emizimu gy'oba okongojja oba ku mizimu ebiri. Gwe Kaseekende ate ne baga nti gwe Fuleedi mannya agabbulwa oba agabbulwa mu bantu bannabulaaya, mannya agatuumibwa abantu bannabulaaya oba abantu Abazungu. Fred, John, Joanita,
Huzairu baani chegedde mannya agatuumibwa mannya ag'emirembe n'emirembe ekitegeeza nti ffe wano batubbulamu bubbuzi okukubbula kyokka nga buli lwe bakubbula buli lw'obeera ne jjajjawo mu kika nga yafa nga bali bamuyita Kaseekende n'ozaala omwana n'omutuma Kaseekende omuzimu gwo gutandika okuba nga gutambulira ku mwana oyo era bw'ataweebwa bw'akula omuzimu gwo gumusaba ekifundikwa n'ekibbo oba n'effumu oba n'ekkanzu ne gugaa nti njagala yambalenga ekkanzu nga bwe nazambalanga kuba nali musajja mukulu. Kakati sooka oteebereze eniwo mwe bakubbudde ate ne mu Bazungu baakubbula. Kati sooka ombuulire onoofuna emirembe ojja kubulwako gy'odda. Erinnya litusumbuwa, erinnya lya Fred, erinnya lya John litusumbuwa. Bw'oyagala okukola ekyamagezi ng'erinnya liri likugaana kubanga guli muzimu wabatizibwa waliwo ebintu ebikukkatirizaako erinnya eryo n'omuzimu gw'Abazungu ne gukukwata kubanga banabanga bakubatiza bajja kuteekako omuzigo omanyi gye guva era omuzigo omanyi gulimu ki kimanyi nti omuzigo ddagala era maanyi bakutaddeko omuzigo n'ekitangaala bakikutadde mu kyenyi buli wodda amaanyi gali gabeera gakulaba gwe kyoyitanga ekyokusaaga omuntu alowooza emirundi ebiri omuntu alowooza okukola ekituufu ate nkya nalowooza okukola ekitaliimu nsa nti omuntu oyitaba emirundi ebiri ensi ogiyimiriddemu ng'ogaziyiza amagulu okugulu okumu kuyimiridde eno okumu kuyimiridde eno kyova olaba nga ebyobuwangwa abantu abamu bateesa bisaanyaawo abamu bagamba bibeerewo mutambulira mu kulowooza emirundi ebiri muyimiridde emirundi ebiri muyimiriza amagulu abiri naye nga buli kugulu kuyimiridde eno ne kuno kuyimiridde eno lwa nsonga y'amannya gwe Jjofule ate gwe Kaseekende muzimu ky'ogusinga amaanyi nti bwe kyaliwo luli era bwe kiriba nakati bwe baba nga Abazungu baabasinga amaanyi ne muwaayo n'ebyammwe ne babitwala ne gye buli eno era mukyawa Abazungu kiri ekyaliwo teri agenda kukiggyawo okujjako nga tulwanye nnyo tunyiikidde nnyo kulabika nga tubasomesa okudda ku nnono zammwe erinnya likutawanya obwonge ekitundutundu kumpi makkati erya Jjofule erinnya lya Kaseekende amaanyi gaalyo matono kubanga twanafuyizibwa luli era erinnya eryo lijja nga lizze n'amaanyi matono erinnya lya Jjofule lye lisingako amaanyi ebintu bingi nnyo tugenda kubyetundako okitegedde bingi amataka g'amaanyi gagenda kutwalibwa tugenda kutuuka okubungeeta mu nsi zaffe ebyobuwangwa bino kasitaka n'abatanda ne biggwamu amaanyi mugenda kuba muwedde abaana abaliddawo bagenda kuddamu okufugibwa bagenda kuddamu obutaba na magezi ojja kusanga ensi eno yakula mu maaso eyo naye ng'ate Abazungu be bagiyinamu omukono oba Abachina bajja kutuuka beeyiwe wano batuuke n'okutuwola ensimbi ze tutasobola kusasula bajja kuddamu okutufuga nate mwenunula naye mwenunula muwawa abantu baali basaana okwenunula nga mwenunula mudda wansi ku mulandira gw'obujjajjammwe mwenunudde okwenunula mwenunula nga mmwe abantu abatambula mwanunula ebyammwe ebyobuwangwa mwabisoosowaza mukubiriza abantu okudda mu byobuwangwa ebyobuwangwa si kusiba busibi mpombo na kuyiga kubuuza ebyobuwangwa kuddirayo ddala wansi buli kika ne kimanya kyasinzanga kitya ennyumba ebiggwa by'ebika bikyaliyo ate nga n'obutaka obukulu obw'ebika obukola emirandira egiyimirizaawo Buganda obutaka obusinga amataka abataka bagatunze amataka gasinga ga bitundu abamu batunzeeko ne baguzaako n'abo bunaala olwo olusozi lw'obeera otunda lukka lwe luliwo teri olusozi lulala musindike ku luli agenda alaba ennannyini ttaka eri amuguzeeko ekitundu lwaki omuguza ku ttaka eririko ekika eritali liryo erikuŋŋaanyizibwako abantu ab'enjawulo omutaka obeera otegeera omutaka n'osayininga ku kiwandiiko nti bano tubawaddewo liizi okakasa kanaalako kalivaawo ebyobuwangwa byagalako ebyo temusobola kukuuma ttaka lya butaka nga weeririddamba temusobola kwerekereza mubuliddwa kye mulya temulya mmere waliwo ebintu ebyetaaga okwesonyiwa nga byo biraba bulabi ettaka yennyaffe obutaka yennyaffe era obutaka mwe muva ekintu ekika okusaasaanira ensi Buganda n'amawanga amalala era ng'abantu gye banakko mu kukuuma ebyobuwangwa byabwe n'obwakabaka bwabwe bujja kutujjira okwagala obutaka bwaffe okubulabanga obulabi obutagujubananga na ssente tetulina kukolerirwa tulina kukula
tulina okuba n'obusobozi ate tulina okuba nga tetusudde ebyo byaliwo. Ebyobuwangwa tubiwe ekitiibwa. Okusamira ku bika si kibi, okusamira ku bika si ye sitaani, okusamira ku bika kuzzaawo ensinza yaffe ey'ennono si kibi, si kikyamu. Okusamira ku bika obeera tulina kyoguze kuleeta, wabula ebisinza okubonyaabonya abaana n'okubafuula abaddu nate kwe kubeera nti ku bika tebalina we bafukamira, tebalina we basaba mikisa nga batandika ensi. Obufumbo bubuze katulwalira obufumbo bwonna bwaliizi, kivudde kusuula nnono zaffe, obuwangwa n'obulombolombo. Okitegedde? Bwe munaasuulanga ennono zammwe obwa Katonda bujja bbeerabira bwe butonde. Obutonde tubulabiramu zi malayika mu nnono zaffe ng'abaddugavu gye tuyita emisambwa, amayambirizi n'emizimu gy'ebika byaffe. Okusigala nga tulima ebijja, okusigala nga twabya ennyimbe nga bwe zirina okwabizibwa, okusigala nga twagalana, okuzzaawo ennyumba zaffe ez'ebika obutazirwanyisa. Ab'ebika abasinga obungi baga tugenda kuzimba ekiggwa ku ttaka lino, abaana bonna nga beesuulamu jjulume nga baga tirijja kgendako essabo. Abantu bafunye okubonaabona mu maaso eno naye nga bigambo bye baakozesanga n'okulwanyisa bannaabwe. Okuzaala abaana batatuuse, okuvamu embuto, okulwalanga endwadde nga mu malwaliro tebaziraba, okusasulwangamu obubi nga tukaddiye. Nsonga tweyisa tutya mu buvubuka? Omuntu ng'akyalina amaanyi aba yeeyisanga bw'alabye, aba ayogera byonna ebitasaana, byonna by'ayagala ng'abyogerera ennono. Bw'abeerayo omwana aliko empewo, okumwogerera, okumusindiikiriza n'okumugobaganya. Omwana n'alyoka agenda ng'akaaba n'akolimira ekika kyonna, bantu ne batandika ng'okutambuliranga endwadde ezitawona. Okusamira ku bika n'okuzimbako amasabo si kikyamu. Ezo ennyumba zaffe zaaliwo zez'ennono ze zitukuumira obumu. Abakulu mpagi okwesigamizibwa ensonga y'ennyumba mugatta, nnyumba muzzaŋŋandi sobola okuŋŋaanya ekika ne kibeera wamu. Kale tetusaanidde kwesulika, tetusaanidde kukopperera, tulekerawo okukopperera ebisiyaga, ebintu eby'enjawulo, okwenuuna mu busolo, ebintu ebitaali wano. Mwe musuubira ki? Lwaki mukkiriza abazungu okubatwalira mu nkwawa? Lwaki buli kimu ekyabwe mukyegombye ennyo? Lwaki abaana abawala kati mutambula mwekwakkula bwekwakkuzi? Lwaki abaana abawala temukyategeera kitonde kisajja? Lwaki omwenkanonkano gubasiruwazizza okuva ku bakadde paka ku baana abazaalibwa? Tugenda kukola tutya okuzzaawo obulombolombo bwaffe n'ennono, obuwangwa bwaffe? Abantu ffenna tutambula twesulise. Ebyobutonde byawufu nnyo ku byobuwangwa, kyokka ebyobutonde birina obugattiro ku byobuwangwa, kubanga ebyobuwangwa gwe mulandira okumanya ebyobutonde. Ebyobutonde bye bitalabika, bye bitudde mu bwembuyaga. Ebyobutonde bye bitambudde ddala paka mu bwa Katonda. Katonda akugamba bw'otamanyi mulandira gwa wansi ani akuzaala? Bw'otamanye ebyo tojja kummanya. Yensonga lwaki temumufukamira mu makyaki temukyayanukulwa? Mufukamira mu makyaki, musiiba, mukola batya? Ababuliddwa abaana bababuliddwa, balina ebizibu ebyenjawulo okusoomoozebwa. Ne bw'onoogenda mu kyaki tojja kusangayo mukisa gwa kumukeeka. Mukisa gwa Mukama guugwo ngulaba Mukama agundaga gutoole. Pumbaavu osobola okugutoola, bagutoola butoozi. Singa buli omu yali agutoola butoozi, singa ensi buli omu tewajjuddewo zikalina. Okukuuddiisa dda ewaka omanye ebyammwe bibakwatako. Ebyo nene ebikubonyaabonya ebikutwala okwerokosa, ensonga weeziri. Mwasuula ebyammwe ewammwe, tukyagala kubeera, tukyagala kutuula mu nkiko za bika. Ono ogumazambiro gwe weezaala ogenda kufunayo kitaawo omulala. Omusumba ayinza okubeera kitaawo. Akale nno ebintu ebisinga obungi tubyegendereze ate tubiwe ekitiibwa. Ennono zaffe n'obulombolombo n'obuwangwa tubiwe ekitiibwa. Ennono zaffe mutujja tunonooleza. Tukyusizza endya, tukyusizza enneeyisa, tukyusizza ennyambala, n'embuuzi ekyuse, n'olulimi tulukyusizza. Katwogera olulimi nga bwe tutabikamu Oluzungu, ayogera ekigambo kimu bibiri n'afuuka ng'Oluzungu Oluganda lwe yeegaana. Enjogera kimu bibiri ne wabeera ne bakadde be. Enewe biki okuteekateekamu Oluzungu? Oluzungu lwogere gye lulina okubeera. Leka kujja mu bakadde bo ng'oli mu mpale, leka kujja mu bakadde bo ng'oli mu nkunamyo, leka kulaganga bisekeseke bya ntumbwe. Omwana omuwala wano, abantu bonna beeyonoonye bagenda kufa baggwemu nga tulaba. Era buli muntu aneeyonoonanga tajja kuwangaalanga. Bangi nnyo beeyonoonye beeyisiza nga bwe balabye bamalaaya baki, abantu ababala enkunamyo, era bonna baziikibwa bato, tebajja kuwangaala. Abantu abanaati ennono zaabwe bajja kuwangaala.
mukomewo eka musinze ennono zammwe muzzewo ennono zammwe abaana mulekerawo okubonaabona abantu kye mubonyebonyeko kati kimala muleke kukisikiza ate abaana be muzadde buli abonaabona tuula wansi olowooza ogambe Lubaale kituufu gy'ali tokyagaliza baana bo tosika muguwa nansi wekkakkanya otereeze by'olina okutereeza ensi sikuleekana tobuukira gundi waabuukidde leka kusoma ddiini gy'otamanyiiko mayitire gye baaleeta obuleezi manya ebikukwatako manya ebibyo tambulira mu ngatto zo kola ebikukwatako tutunulira bya gundi akola atya gundi ali bulungi kankolenga gundi ate n'oswala nga tomutuuse tomwenkanyi buli omu n'ebyama bye buli kasaka n'engoyaamu buli omu yamanyi bwe yeesiba obuziina bwe n'olwekyo wekika kitajja kufuuka wa kikaakyo weggwanga litajja kufuuka wa ggwanga lyo akajja obunaku keemanya omunaku kaama yeerandiza yekka twefengako twekubirizenga omutima wa otudde ku kitanda kyo lowooza omanye ekituufu kyeki so si muntu kugamba bugambi nti amazima gali eno amazima tebagagamba bugambi naawe omuntu osobola okutula n'osengejja mu nsi okuva lewakkula ne gy'oyitidde yonna nozola n'omanya nti nina kukwata kkubo lino nina kukola kino totiiririranga omuntu tofunanga ensonyi ng'olina ekintu ky'okola n'ogamba gundi anandaba atya kubanga bw'otabuka omutwe era ensi ekusekerera bw'obulwa ssente bageya ggwe bw'obeera omwavu wamwe toteesa bw'obeera omwavu ebiteeso by'omu lukiiko babiwuliriza mu kyama ne babiteeka mu nkola kubanga omwavu yateesa eby'amagezi ebiteeso by'abaavu abagagga ku beezimbira ebyo n'olina okubimanya mwavu taba na ddoboozi mu nsi toteesa toyogera omwavu taba na mukazi we omwavu taba na ssente ze omwavu taba na kike omwavu yeyeesiimirizibwako ebisooto mu nsi tobuukira gundi wabuukidde teweetiiririranga ng'okola ekintu ne bw'obanga oli ku bulombolombo bwa bajjajjabo oba obuwangwa n'ennono oba oli mu kusamira oba oli mu kukola ki oli musamize osamira onoonya Lubaale tutunuliranga gundi agenda kunsekerera kuba ne bw'oliba toyina era ali kusekerera wekkakkanye kola ky'oteekeddwa okukola ensi sikuleekaana tobuukira gundi wabuukidde omunaku kaama lwoya lwa mu nnyindo olina kwefaako wekka teri ali kufaako bakwagala olina olina kufuna ssente n'olyoka ofuna bakuyita muzeeya bakuyita mami weewaawo abakuume lisodde n'eddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.